ensonga embuuziddwa ya munnamawulire akomawa mu bya politics. Bwe naamala ekyo mpe n'examples. Bwe naamala ekyo mpe n'ensonga way forward n'ebirala. Nze kubukedde kwe ndi mbeerako buli Sunday nzijjako ng'omugenyi omulala yenna. Akyazibwa n'okubeera omukozi kiyinza okkaluba ennyo. Kiyinza okkaluba ennyo. Okuggyako nga waliwo NRM. Kaakati emmengo tukirabye. Yes. Nti gundi yazzeeyo bakaluba, gundi yazzeeyo Kaddu Mukasa. Kuba yali wa DP n'ebirala. Kasimanyi bye bagoberera bo. Besigye kano, Dr. Besigye, yasasula obulango bwe ku UBC ne bagaana obbuzanya, ne bagaana n'omukyaza. N'abakuba mu mbuga z'amateeka n'abawangula. Bateekeddwa kumulaga. UBC erina okulaga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Erina omulaga. UBC eteekeddwa. Yes. Waakiri ate redi endala eya bwannannyini gw'oli wa ddembe okugaana kubanga bizinensi yo. Sijja kumuteekako. Sijja muteekako kubanga bizinensi yo, personal business. N'ogamba nti zegundi sijja muteekako. Tukwatagana. Ne UBC eteekeddwa. Kati okuddemu ekibuuzo kye wambuuzizza. Answer eri yes and no. Yes and no. Situation oli mwakola ki? Waali. Kakati ne kibawo obuzibu bwe twafuna. Tukwatagana. Bwe bakusanga mu field eboko n'etokota. Tukwatagana. Kati bano ne bagamba nti bakubye ow'amawulire. Banagala tetule kuba ow'amawulire, ffe tulwa tukuba munnabyabufuzi. Abamawulire tetubakuba. Neffe onagenda twesimbako gwe twakubye politician. Tetugaba politician bava ate ngo yeyirimbika mu bamawulire. Tukwaniriza nnyo kw'emboozi mu UG aganga enze Geoffrey Mayanja kwetuli atulaba yonna gy'osinziira webale kutulaba tukwebaza olw'okufesa akadde n'osaako data n'oba ng'otulengera yonna gy'osinziira okutulengerera. Tuli mu ggwanga Uganda, simanyi bye tulaba oba bw'obiraba sayidi eyo, naye nga nkakasa nti oba oli awo okuggyako nga kwebuzaabuza, naye nsuubira nga bwe tubiraba bwe bitambula nawe bw'obiraba. Ndi wano ne kanso tegusuulwa, musajja munnamawulire, musajja munnabyabufuzi, musajja musomesa, sebo kanso esirimbi. Musajja musomesa, ate era musajja munnamateeka, era nga essaawa zino gwendi naye ku seeti. Tuze twogeremu eby'ensonga. Tulabe otutandikira sayidi awo. Soko nzikirize akubuuzeeko kanso nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okulaba sawa. Bitambule bitya? Mwe tuli mpolampola. Yes sawa. Ennaku zino essomero baaliggala. Simanyi oba baaliggulawo nga tutegedde okuva lwe baabalumba. Embeera eri etya? N'essomero liggule. Essomero liggule era likwajja tusoma. Tusomesa era tusomera ddala. Essomero liggule okuggyako baamenya kompyuta ne bazitwala, ebintu sisitimu ne bagyonoona, naye twasobodde okutereeza buli kimu era essomero gye riri. Tusomesa. Amiina. Kale, katandika olunaku olwaleero, waliwo ekigenda mu maaso. Oli munnamawulire, wagalimu okumala ebbanga, nakati okyagalimu. Nange nze omu ku abo abaweerereza ndi w'amawulire, era abamawulire ennaku zino banyiikidde nnyo okuyingira ebyobufuzi. Abali ku TV, abali ku radio, n'awalala mu mpapula, n'awalala wonna. Naye tulaba nti nno oba oli awo wabeerawo okusoomoozebwa, naddala ng'omuntu akyali active mu kampani gy'akoleramu n'okuba nga ayagala okuta oba oli awo n'okuba nga ayingira ebyobufuzi n'abeera ng'akyali ku mulimu guli ogw'obuweereza ng'ate n'ebyobufuzi yeetaaga okubiyingiramu. Waliwo kampani ezimu oba oli awo abamu ze bafunyemu okusoomoozebwa. Oli n'agoba olw'okuba nti alaze nti yeegase ku NUP oba yeegase ku FDC oba yeegase ku kibiina ekirala kyonna, ne wabeerawo awo okutaataganyizibwa, tujja kugoba oluusi abamu ne babagoba n'ebifaananako ng'ebyo. Ndaba oba oli awo kwali kusoomoozebwa, mbadde njagala gw'osooka otuyisizeemu. Bwe wali ku New Vision ng'osazeewo okuyingira ebyobufuzi, gwe embeera yali ku sayidi yo, then bwe tumaliriza tukitunuulire generally omuntu nga akyali munnamawulire active, ng'akyali active mu mawulire, naye ng'ate atandise n'okulaga ebyobufuzi. Ekuba olwo ne musajja wange omu yali kansala w'e Makindye wano, ani yali akolera ekitongole ekimu naye bwe yalaga awo
yanyumizako nangamba nti Geoffrey nafuna okusoomozebwa okuva bwe nalaga nti nyingidde ebyobufuzi era nendaga nti ndi munnanuupu yatandika okuyiganyizibwa programu ezimu zimuggiddwako leero akoze bitakoze naye nga ate bali tanaba kulangirira emirimu gyali gitambula bulungi tutandikirawo ssebo. Okay, neyanza sebo. Tugenda kitunulira mu angles eziwerako. Tulina kitunulira mu ngeri ngeri fair. Tujja kutunulira mu namawulire yaani. Yes. Tujja kutunulira media houses eza Uganda zeziriwa. Zirimu miteeko ki? Era tujja kutunulira omuntu munnamawulire nga professional omulala yenna. Yali badde akomawa, yali badde atuukawa mu kuweereza n'okuyingira ebyobufuzi. Now kati kanjogere ku munnamawulire. Bannamawulire naffe tuyina act number bannamawulire mu constitution. Nga bw'olaba bannamagye balina eyaabwe UPDF act ekola ku bamawulire ekola ku bannamagye. Naffe bannamawulire tulina act eyaffe namba gye bayita Press and Journalist Act chapter eya 105 eya constitution eya Uganda 1995. Tulina act number. Yes. Ng'abalala bwe balina act twasomawa twakanya twakubaganya ebirowoozo nti act lyetteeka eriddirira obunene ng'ovudde ku constitution. Constitution lyetteeka kye tuyita mother law. Kati etteeka eriddirira zibeera act za parliament. Yes. Kitegeeza tteeka ddene nnyo mu Uganda. Kati etteeka erifuga bannamawulire Press and Journalist Act erya 95 chapter 105 lirambika bulungi ani munnamawulire. Yes. Omulimu guno guzze guguluba bannaffe abaatusookawo edda. Uganda eyogera, New Times, The Star, ezo zonna zibadde empapula ezibadde zibeerawo. Mwe muzze mubeera ezo zonna Uganda eyogera, Star, Guardian, ago gonna. Munno lwadda myaka gya mabega nnyo. Munno. Era twalina munno yavuganya nnyo, munno yavugana nnyo n'olupapula lulala ndiweerabidde nja kuba ndojjokera. Gyonna gyaliwo. Musisi olupapula lwayitanga oba Uganda Confidential United States kyeye n'endala zibaddewo. Nawe empapula zino zezadde zeeyubula olwali tulina empapula 3 ennene omuli Monitor, omuli New Vision n'Observer. Ze empapula ennene eziriwo. Bukedde taliimu. Ne Bukedde. Actually Bukedde lw'epapula olusinga olusi n'esseruzi zino zonna. Bukedde esinga okutunda olupapula. Bukedde yesinga mu Uganda okutunda olupapula kinnoomu nti mpaayo Bukedde ku street. Yes. Bukedde yesinga mu Uganda. Bano abalala New Vision eddirira lwakuba bagaguza abantu mu mateeka. Ogeza nti oli agamba olina okuteeka ekiwandiiko kyo mu lupapula lwa gavumenti. Kati ateekeddwa buteekwa kuteekamu kirango kye. Yes. Mulimu ebitongole bya gavumenti ebisinga ng'olupapula lwa New Vision balina lutwala kifuba. Oba olwagala oba tolwagala. Oteekeddwa okulutwala. Era bakeeraawo kopi ne bazikuteekerawo oba ozisoma oba tozisoma gw'omanyi. Ne mulina okusasula. Naye olupapula olusinga okutunda mu Uganda ng'omuntu wa bulijjo yaluguze. Yes. Nga yeyagalidde nga takakiddwa. Ye Bukedde. Lw'epapula lwa Bukedde. Waliwo Daily Monitor. Lw'epapula olumanyiddwa nti luli ku side ya opposition. New Vision nemanyibwa nti eri ku side ya gavumenti. Kati trend z'amawulire bwe zigenda. Yes. Ne radio stations weziri tetujja zimenya nnyo. Ne media eddala. Ne TV weziri. Now eyo natujja kuvaayo bagamba wa mawulire yaani. Olutalo luno lwalwanibwa nnyo okusinga omugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yerwanirira nnyo eddembe ly'abannamawulire. Kubanga facts zino zoogera nga bwe ziri. Oli ayagala kiwulira oba tayagala kiwulira, Tamale Mirundi yalwana nnyo. Kuba Tamale Mirundi we bajjira baali tebasomye mawulire. Ne bagabagobamu nti nga tebalina wadde degree. Tamale Mirundi n'addayo n'asoma degree n'agifuna. N'addayo n'afuna ne masters. Yes. Ng'etteeka ly'amawulire ligamba oteekwa okubeera ne degree.
oteeka okubeera ne degree oliko okola mawulire ne kati teeka bwe liri kyatandika mu biseera ebyo kyatandika mu biseera ebyo oteeka okubeera ne degree bw'oba olina degree endala yonna endala etali ya mawulire oli musawo oli inginiya oli looya oli musomesa oteekeddwa okubalira ne diploma mu ebyo diploma mu mawulire olyoka oddira diploma mu mawulire ogigatte ku degree gy'olina obeere munnamawulire omutuufu kati ne wano juzi mu parliament myaka giringa ekisanja kiri ekyagwa ekyakadaaga waliwo okulwanyisibwa ne bagamba buli munnamawulire yina atagasomye atagayinamu degree parliament jamoke oteekeddwa okubeera ne degree mu mawulire bw'oba tolina degree mu mawulire beera ne degree endala yonna naye oleete diploma mu mawulire ogigatteko nga olina degree ya bulimi ya busomesa yaki leeta diploma ya mawulire obigatte etteeka bwe ligamba ne bino byonna tebiri enforced nnyo babireka ne bitambulirawo naye nga baagadde kukijjayo abasinga bafuluma tukanya ku ekyo singa baba bagadde kukiteeka mu nkola abamawulire abasinga abayita abamawulire baba bafulumye dda naye etteeka era lyongera okunnyonnyola nti ow'amawulire yaani nti oyo yenna nga yeeyambisa omukutu ogwa print okuba mu kyapa mu mawulire ge twogeddeko monitor vision bukedde tukwatagana oba nga weeyambisa eddoboozi oba nga weeyambisa vidiyo ng'eno gye tukozesa oba engeri yonna ng'obroadcastinga okuva wooli okudda awalala okusaasaanya amawulire etteeka ery'abamawulire likukwata tosobola kugamba mbu nze siri wa mawulire nabadde njogera byange etteeka ery'amawulire likukwata tuli fenna okay etteeka ery'amawulire likola ki likukwata kati eyo saagala gendayo nnyo tulifuna olunaku olulala awo kansookeyo paati kangikomyawo bwe tuba tukanyiza nti naffe kati wano tuli b'amawulire tukwatagana olwa tekinologiya yajja twafuna kye bayita citizenary journalism citizenary journalism ategeeza nti ebizibu ebiruma abantu mu community byogerweko kati essimu bwe yajja tekinologiya buli omu yafuuka w'amawulire nti osobola okukwata kyonna ky'okutte n'okisindika ne kisaasaana Uganda yonna East Africa n'ensi yonna era oba okikoze mukowe ery'ow'amawulire kati citizenary journalism tukwatagana bw'agenza akula y'ensonga lwaki na bano ffe abeefuula babloga batikitoka bavuloga kyonna bw'oyogera bintu ebyokwonoona erinnya ly'omuntu ebyensimatto akalebule obukyayi n'ebirala byonna amateeka gakukwata era bangi batwaliddwa mu kooti tubadde tujje tubalaba nga sinaba nakuteekamu bya computer misuse act eya honorable Nsereko nga sinaba nagiteekamu era tusobola okukukwatira mu kkowe ery'amawulire okusaasaanya amawulire ag'obulimba ag'obukyayi ag'okuttattana amannya g'abantu kobe bloga kobe tiktoka kobe youtuber amateeka gakukwata ensonga embuuziddwa ya munnamawulire akomawa mu bya politics bwe naamala ekyo mpe n'examples bwe naamala ekyo mpe n'ensonga way forward n'ebirala now kino kya mirundi ebiri amawulire galimu emiteeka ebiri waliwo kye tuyita mass media kwe kuba nti oweereza amawulire nga gagenda mu bantu bangi omulundi gumu ne waliwo amawulire kangateeka mu kategole ebbiri waliwo private kakiyite private kaneyambisa ekigambo ekyange private media ne public media njogera ku ownership bannanyini mikutu gy'amawulire waliwo emikutu egya gavumenti tuli fena
tuli fenna okugeza nga UBC Radio Uganda Star FM Bukedde Radio Bukedde TV n'ebirala egyo emikutu gya gavumenti ne kansooke ntaggulule katono Bukedde ku UBC gavumenti efandinga UBC 100 ku 100 tuli fenna naye gavumenti kino bakiwulire bulungi gavumenti tewa new vision group sente 100 ku 100 ez'okugibeezaawo vision group yeenonjeza sente zaayo eyawukana nnyo ku UBC newe bifaanaganiramu katono new vision n'ebeera eya gavumenti tuli fenna tukwatagane yes webifaanagana etteeka ligamba nti shares controlling shares oba majority shares company bw'ebeeweza ebitundu 5 n'okweyongerayo ebeera yaayo kati gavumenti erina ebitundu 5 mu 3 ndoza kati bangambye 5 nga 25 5 gavumenti erinamu omukono gwa bitundu 5 mu 5 mu new vision ng'era bw'olaba Radio Sapiensia ne Radio Maria Radio Maria ndoza biyinza okuba ebitundu 1 ku 100 ekereziya yegibeezaawo naye Sapiensia wadde ekitongole ky'ekereziya era ekinamu ebitundu nga katugambe nti 50% naye ng'ate Radio Sapiensia yebeezaawo enoonya ensimbi ezaayo naye ng'omukono gukontrolinga gw'ekereziya n'omukono gukontrolinga vision group gwa gavumenti era ebitundu 5 mu 4 ndoza 5 mu 4 gavumenti byayo erinamu shares katatoli bw'aba ne shares majority shares yaba mukamaawo nemaliza ng'angamba nti vision group kitongole kya gavumenti kya gavumenti naye bino bambi akazito kubanga nze nali mukozi manyi akazito ke bayitamu nti balina okwenonyeza sente z'omusaala n'ebira balina okuzeenonyeza tebalinga UBC ne ku kyetwogerako wano baba beebamu now etteeka ligamba nti olw'okuba bitongole bya gavumenti binaaweerezanga kyenkanyi birina okuweereza kyenkanyi ekigambo kye mbadde saagala kwogera kye bayita equitably equity tekitegeeza equal equitably tekitegeeza equal equitably kitegeeza bwenkanya fairness saagala ove wano ogende ku Sapienza ogambe nti bwenkanye sente ne MOD naye tekitegeeza nti MOD afune miliyoni 10 ate ofune mitwalo 17 si kyekitegeeza equity egamba fairness bw'oba MOD afuna miliyoni 10 ate ga gwofuneemu obwenkanya buba kola ki buba bubuzeemu n'okusinziira ku level yo bw'aba afuna miliyoni 10 amudirira ng'afuna 8 nga kyokulabirako omulala 7 ne office messenger ng'afuna kamu kitundu kibeera equitable wadde temwenkanya ssente naye buli omu afune ekimugyamu kusinziira mu nkola ye y'emirimu n'obusobozi now ne wano tekigamba etteeka ligamba fairly equally ekigambo equity kiba tekiriiwo era mu kalulu kali oba ka 2011 oba 2021 2016 oba 2010 omwaka ngwerabiddewo Besigye kano Dr. Besigye yasasula obulango bwe ku UBC ne bagaana obuzanya ne bagaana n'omukyaza n'abakuba mu mbuga z'amateeka n'abawangula bateekeddwa kumulaga UBC erina okulaga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu erina omulaga UBC eteekeddwa waakiri ate redi endala eya bwannannyini gw'oli waddemba okugaana kubanga bizinensi sijja muteekako kubanga bizinensi yo personal business n'ogamba nti ze gundi sijja muteekako tukwatagana ne UBC eteekeddwa kulaga bagenda kwesimbawo kyenkanyi
nti mu kalulu kano eno programu tugikozewo lwakalulu akabindabinda kawempe north nti balina okulaga nalukoola ne bamuwa obudde bwe bumu owa Nuupu ne Farida Nambyo w'NRM ne bamuwa obudde bwe bumu n'Ensereko ne bamuwa obudde bwe bumu ne Kalifa Aganaga ne bamuwa obudde bwe bumu kubanga TV ya gavumenti ffenna tugisasulira omusolo. Yes. Awo tuvuddewo eryo etteeka lyerimu lyerikola ne ku Bukedde eyagala ekyejjemu nti kubanga zino shares ezimu ezaayo neterina bwekijjamu ya gavumenti. Yes. Okay. Now tugende ku nsonga endala. Ensonga endala bwe ziba banno bonna nga bwe bayina naye mu practice ate byawukanamu. UBC eba tejja kuleetera ddala nga toli wa yellow bw'obeera wa blue red biki bayinza obutakuleetera ddala ne bakikola mu kumenya mateeka. Tukanya ku ekyo. Tukanya bulungi ng'era bwe baakola ne batalaga Besigye nga teyasasula. Yes. Now tugende ku act yaffe ey'amawulire press katono era Besigye abateekeddwa okusasula kiri ekyokusasula kubanga mukutu gwa gavumenti ate Besigye amanyiddwa mu gavumenti kubanga candidate mulamba yeesimbyewo munkole yabwe abateekwa okusasula munkole ya bulijjo mukutu gwa gavumenti munkole ya bulijjo UBC inokuwa na Uganda Service yali badde tasasula ne bwe bitabuka ne mugamba nti asasule ne mwa Museveni asasule sente zezimu. Oba tukanyiza ku ekyo bwe mugamba nti kale kusasula ne mwa Museveni asasule sente zezimu kale Kyagulanyi asasule izo kumuteekako ku UBC ebyuma byaffe byafaamu asasule ne Katumba oyo asasule kubanga bonna baatulaze nti bonna beesimbye ku bwa president bonna ebisayizo babirina bonna bayise mu kakuŋŋuuta therefore tubatunulire kyekimu era omu kwabo agenda kubeera president ne tetunamumanya agenda okubeera president asobola okubeera his excellency Kyagulanyi Ssentamu asobola okubeera Mwami Museveni asobola okubeera Katumba oye tetunamanya n'olwekyo tubatreatinga ekyekimu ku UBC bwe baba bonna tebagenda kusasula ate tebaali sasudde kubanga eno national TV tebaali sasudde. Yes. Kati tuddeyo ku act yaffe ey'abamawulire Press and Journalist Act tukwatagana omuntu agende mu chapter 105 nti eya 1995 gadefininga bulungi journalist yaani mu section yesooka badefininga mu esooka H bannyonnyola. Now ow'amawulire yaani bw'asalawo okwetaba mu byobufuzi yali badde abyetabamu kwenkanawa era ddi ŋŋenda kubaawulamu emirundi ebiri ŋŋenda kuwawulamu munnamawulire nga ggwe atagenda kwesimbawo njogere ku munnamawulire agenda okwesimbawo. Oba byawuse bulungi? Byawuse bulungi. Ontegedde bulungi? Tegeera bulungi. Tegeeragane? Baasi kale bwe tusalawo tubatunulire mu biti bibiri munnamawulire twamudefininze omulimu gwe atalina kirowoozo kyonna kuyingira mu byabufuzi. Tukole emiteeko esatu tukole munnamawulire aweereza ebintu bye tukwatagana ebibye ku bubwe nga munnamawulire kwali ku TV oba radio ne talina kirowoozo n'ekimu kya byabufuzi. Yes. Tunene munnamawulire naye ng'akola n'ekirowoozo ky'ebyobufuzi akikwese yakimanyi ku mutima yakikwese. Twogere ne munnamawulire ng'ayatudde. Yes. Bali basatu. Katusooke ku munnamawulire atalina kirooto ye akola mawulire ge oyo akikwese munda ate nakikweka tetulamutuukako tulikoona atakikwese munnamawulire akola mulimu gwe wa mawulire alifiira mu mawulire ye munnamawulire calling gyali baasi kati oyo ne bawotogeze mu mateeka ateekeddwa okubeera fair mu mpeereza ye nga w'amazima mwesimbu ku buli muntu yenna. Yes. Ateekeddwa okuweereza amawulire amatuufu ekitegeeza nti alina kusooka gekenneenya ateeka okuba nga buli omu amwogerako kyenkanyi ng'era agoberera principles z'amawulire
nti okujjako nga kikakasiddwa era n'okuwa kye tuyita fair hearing nti tegusuulwa bw'oba ompuliddeko emboozi sooka oyogere nange ofune paati yange ate era tobifulumya paka ng'ozudde bituufu oba si bituufu. Kola multiple searching oba sourcing gye tugamba buuza abantu abawerako era buuza authority ababuvunaanyizibwako. Ekyokulabirako ow'amawulire takkirizibwa kubika muntu nti afudde omulambo ne bw'aba agulabako awo kubanga si musawo. Onzijukizza bano abasa ke batukola erubaga wano kufa kwa Ssegirinnya mama yakuba essimu kyaa onale baafudde. Yes. Aye tuba tukyali abasawo ne bagenda bagamba nti kwegamba omubiri gwe wadde omutima gusirise naye omubiri gukyatulaga mulimu obusimusimu obukyali akyali wakateekera. Munnamawulire takkirizibwa kakasa muntu nti afudde. Ayina gamba nti okusinziira Dokita Mayanja akakasizza nti afudde. Kubanga omulimu gwe gwa mawulire si gwa kuzuula bafu na balamu, talina bukugu mu kuzuula mufuna mulamu. Simple kitegeereka bulungi. Yes. Ayina kweyambisa mukugu n'amugamba nti afudde. BWINO kikola. Era ow'amawulire takkirizibwa nga bwe tuli wano nti noonya atalaasi yanziba amundabirako yoona atalaasi yono kifadde mu kyetegerezo yoona atalaasi awo bwe nkuba mu kooti tosobola kumpona. Ozikiza abana bakube mutwe giri gye nakulaga ababbanka mudduke mujje sente zammwe mu banka yeekobanya okubba sente zammwe. Tokkirizibwa wabula okkirizibwa ddi ng'ofunye ebbaluwa ya poliisi oba ekiwandiiko kya kooti ekikakasa poliisi n'egamba nti yes oyo tumunoonya. Kati okkirizibwa ogamba nti tegusuulwa tumunoonya. Poliisi emunoonya fayiro namba yeeno eno ku nsonga z'obubbi. Tokkirizibwa gwe okuva eno olw'okuba olina kamera n'oteekawo n'ogamba mbu tegusuulwa omunoonya. tukwatagana bulungi. Okay. Bwe tuba tukwataganye nti amawulire gano gafulumya oteekwa okuba oli fair ng'ogaggyemu famire y'Amayanja. Mayanja gwe Mayanja. Sikirizibwa kuleeta nsonga zoogerwako n'enzireeta ku mukyala wo ku baana bo ku famire yo okuggyako ng'ensonga zino zibakwatako nti wabbye ne mukyala wo oba mukyala wo yakwesa ebizibiti deni ndyoka ebireetemu. Era ow'amawulire oyo ateekwa okuba ng'ali feya ekimala ne mu mbeera za bulijjo okugabanya obudde bwawa abantu. Okimanyi nti mawulire tekikkirizibwa ng'okyazizza abantu nga buli kaseera osooka kubuuza Mayanja n'ozaako tegusuulwa, n'osooka Mayanja n'ozaako tegusuulwa, Mayanja asooka kwogera tegusuulwa n'olyoka omuwa. Okay. nga buli kadde tegusuulwa gw'osembyayo. Ye gw'osembyayo. Saali biyogedde bino byaffe bya mawulire naye tujja kufuna programu tusobola okubiyogerako. Oba okolaptinze nti owa tegusuulwa ekyanya okwoza mu by'Amayanja buli kiseera osooka abuulize tegusuulwa Mayanja byayogedde tegusuulwa ajungulule. Kati Mayanja abeere ku defensive buli kaseera. Ekyalibadde ekirungi kubalansinga saidi eno n'eno. Kakati oyo ye yalibadde ow'amawulire saagala munnyonnyola nnyo ogenda nnyo mateeka naye yalibadde ow'amawulire ffenne gwe tumanyi ow'amawulire alina kukola ki kwogera mazima. N'ekirala bw'obeera w'amawulire sigala mu levo yo mu kategole yo tova mu layini yo. Bw'oba musomi w'amawulire tokkirizibwa news anchor kuleetamu ndowooza yo yakutaputa, yakuwuuna, yakwennyamira, yakusanyuka, kumwenya, okukola akuba akakule. Tokkirizibwa ng'oli w'amawulire okubaganya program. Saakubaganya news anchor omusomi w'amawulire akawungeezi kwemu
agataliiko obufuufu nkuta iPad bana laptop ngeno yes. kwenga somera yes. Tokkirizibwa kugasavuwaza ng'olaga oludda wadde toyogedde ng'owerekeza obugambo obulaga nti olina oludda era osazeewo era ng'ogamba abantu baba abaaki leero nonsereko naye katumulabe nsereko ebyo olina bikola muzungululu ate singa wabawo kiba kikoleddwa nga tekisanyusa katugeze obaliwo ekikolwa ekikoleddwa kati ne tuva mu kanjiyite bite sikiriza bagamba nti tuvumirira ebikolwa ebyo nga mbadde ngasoma okkirizibwa tuvumirira ekikolwa ekyo ekyalabikidde esaidi z'ekamwokya okkirizibwa 10 ku 10 okkirizibwa y'ensonga lwaki ogamba ffe wano ku terefayina ffe wano ku bukedde oba NBS oba NTV tuvumirira ebikolwa ebyo toyina beetuligamba nze nvumirira kubanga ebeera polisi ya TV muvumirira ekyo tekiri personal kati tekiri kuggwe so togamba nti nvumirira nze nvumirira tuvumirira ekiraga nti mwakikanyizaako mu editorial baboosi bo bakitegeddeko nti ogenda kivumirira kuba kati gwogenda kivumirira ate balina abala tebakivumirira kuba bwogamba nti tuvumirira kitegeeza ye position ya radio station oba eya TV kyovola bakuba disclaimer ne bagamba nti bino ebigambo si byaffe si byabakozi ba wano wabula bya muntu ssekinnoomu si bannannyini ba TV eno BBIA mumunoonyanga ku lulwe ng'omuntu kye babategeeza disclaimer tukwatagana n'olwekyo news anchor takkirizibwa kulaga ludda mu ngeri yokeneka ey'okweyambisa obugambo obulengeza obusoyasoya waliwo bwe nalaba omu ku baminisita wa gavumenti alina settlement gye yakola kati wamawulire nangaga nti katulabe engeri gye yayogedde alajja n'ayogera naye nga bye yayogera ddala mu butuufu tebijja nsa kati ono bwe yakomawo n'anyinya omutwe katweyongereyo takkirizibwa mawulire agali professional takkirizibwa tuli fena now ekyo TV ebateggaliddeyo bantu radio butakolebwa ne TV oba radio etuula negamba bino wammanga nti katuleete Saamo Kazibwe dokita ensonga ezo azinnyonnyole mu mawulire gwe bayita awandika opinion oba columnists awandiika endowooza ye Charles Onyangobo ye Nicholas Sengoba ye Mulini Muleera ye bangi abakkirizibwa kubanga bayina obukugu okuwa ebirowoozo byabwe n'olwekyo bamuteeramu omukukumpi mulambo bahaafu annyonnyole ebirowoozo bye bwe ba TV bamufuna nti ono ye Saamo Kazibwe dokita agenda kunnyonnyola ebirowoozo bye nga bamaze okumusengejja si nti buli omu akkirizibwa kubanga oli munnamawulire okuwa personal opinion ani yekusunsudde wabijjeewa obukugu wabugjeewa okuwa personal opinion tekikkirizibwa now katuddeyo oli bwe tubadde tugamba ndoza katumuveeko nti akkirizibwa kusigala mu layini ye n'akubiriza programu nga Medi Nsereko oba Seruga Matovu oba Oscar Kintu oba yenna baba bamuteekawo oba Franka Junju ku Sapiensia abanga bamutongoza bakama be nti alina obukugu obumanyi n'obusobozi obusobola okubiriza programu era byagoberera abimanyi era producer mabega we abamuwadde instructions ogenda kwogera ku mulamwa guno na guno nenga bamwesize sigo okutuuka ku radio ba ku TV n'osumulula omulamwa nga teri producer tagumanyi bakaba bo tebagumanyi n'oteekawo omulamwa waliwo omunyalagana kukyaza Kyagulanyi gwe banyumiza
kati nga producer bakanye ku bibuuzo namubuuza kino kyekisooka mubuuze kino musabo yokubiri bwe tuba tukomyewo mubuuze kino kati wano okubire bwoti nti ye nga bamukwasa script ngayingira studio yabuuzawo kimu bibiri ebyali ku script ebisigadde nayiwawo ebibe paka shokuggwa anti kati obuzibu oboleetedde radio station oba tv station bwe naaba bagiyiso bitebya bajja kusaba script ya producer yes gibajja okusaba kati script gwe presenter bw'oba tokwata na script ya producer wo tekiri professional n'akatono kati ono w'amawulire naye nga talina kigendererwa tumuveeko tugenda kudda ku b'amawulire babiri ono ayina ekigendererwa naye tannayatula ono tayina ono yayatudde naye nga w'amawulire Parliament ebadde n'obuzibu Parliament ebadde n'obuzibu bannamawulire munnamawulire nga Parliament agimanyi nnyo okusinga MP kubanga gikavalinze emyaka 15 amanyi bulungi MP akola n'atakola obusonda bwa Parliament abumanyi kuba gyasiiba alinga mubaka mulamba amanyi abateesa n'abatakola ki n'abatateesa kati tegusulwa bw'ayingira mu pya tanabitegeere bya Parliament onaamukubamu ebituli ne mukumukubamu ebituli yali mukubyemu nga munnamawulire tekirina buzibu abimukubemu nga munnamawulire ne kaakati gwe oli mayanja oli court reporter okola ku Sapientha tukwatagana ne osulawa kalugambe nti Lubaga Alozias Mukasa kale oli we Lubaga Alozias Mukasa kale kakati gwafuna ekirowoozo ekyagala okwesimba kwa Alozias Mukasa ne kati olina akazindaalo olina ne TV kati n'osalawo kumulabisa bulabisa nga tokyamulabisanga munnamawulire naye omulabisanga kompitita nze tegusulwa ngamba tekiri feya jukira sinnayatula tonayatula naye ekirowoozo kyange kindi muli munda naye akazindaalo okalina ku CBS ku Bukedde ku Simba okalina editor wo tannabuuka buli wakwata akazindaalo bannanga abantu ba MP be balonda kati ng'ono tuleme kwogera linnya lya MP n'omu bannange gwe balonda ng'ono ensoga zimukwatako yabadde mu Parliament teyateesezza buli owo ekyokulabirako ekibi okiwera mu constitution mu constituency eyo ku mubaka oyo tukwatagana naye nga te musajja watu ku luno yazze yabadde mu kakiiko yabadde mu committee ne bateesa nti ensonga eno gundi ne gundi bagenda ojogerako ye nga tagenda jogerako mumulabe ali luddawa omusajja ali luddawa kati nga bwe wabaawo kati nga bwe tubadde n'ensonga y'emmwanyi ne balonda kati yabaddewa mwamulabyewa ne bwaba yalonze nga mutuufu yalonze nti emmwanyi zibeerewo nga yalonze mbutuufu era gw'ojjayo kali n'ogamba nti era yakijje wala yatidde kuswala saidi sijaliko kati n'otandika nga Parliament ebeera nkalu ababaka 5 mwana n'ekintu ebeera nkalu mulimu ababaka nga 2 mwana tukwatagana mulimu 2 mwana 2 mwana tebiriimu naye ono ye gwolemerako awo atuula wano kati ali luddawa ng'omutima ono atamanyi biruubirirwa byo alowooza oli ku kituufu ofaayo naye nga gw'omutima gw'olina mulala nnyo tukanya ku ekyo tukanya bulungi kati oyo gwe njogerako ng'ayina ekirowoozo n'ekikye bali tebannakimanya kati oyo katumukomyawo nsooke tugenda kuzzaako ono ayatudde nga sinagenda kwayatudde ow'amawulire ayina eddembe lye ery'okwetaba mu byobufuzi bya Uganda mu lwatu ansa eri nti ye naye alina okubaako n'ekkomo etali omuntu wa bulijjo kubanga lwaki dokita yabyetabamu omusomesa n'abyetabamu omulimi n'abyetabamu omusobozi n'abyetabamu buli profession yonna n'ebyetabamu yo amawulire n'atabyetabamu tukwatagana ne tulina obuzibu omukozi wa gavumenti kanaku katukajjewo nti amawulire bw'oba oli mukozi wa Bukedde
oba wa UBC ng'ogenda ku parliament olina okuresigninga emyezi 6 before nga tonnaba kulangirira kwatula oteekeddwa kubanga okolera gavumenti bw'oba tokola gavumenti ne bw'oba toyatudde okola paka n'akaluko n'okawangula tewali tteeka likwata oba tukwatagana bulungi omukozi wa kampani ey'amawulire nga si ya gavumenti okukibanguyiza gavumenti ntegeeza UBC ne Bukedde oli waddembe okusigala ku TV yo oba rediyo paka akalulu ne kaggwa kubanga etteeka terikukwata eggwe akolera etali ya gavumenti yes terikukwata naye wa gavumenti limukwata litya agenda kusigala nga yeeyambisa akazindaalo ffenna ke tusasulirako muwa omusolo n'omukozi wa gavumenti yenna takkirizibwa lwaki kubanga oli dokita wa bisolo okola ku district gavumenti ekuwa double cabin ogiteekamu amafuta gy'ogenda yonna yonna obagamba gwe obakoledde ku ssente za gavumenti tukwatagana ojjanjaba abantu bwe basonseka obwama gavumenti yasalawo gabe mmwanyi mu disitulikiti y'e Masaka mpakyakulabirako zigabe mmwanyi naye kati okwemwanyi ziyita mu ggwe endokwa okugabwa govaga ti bannange endokwa ezo nze nazibawa nze mundabiragaga ate nga olina n'obuyinza okuzimma atalasi n'oziwooda kubanga atalasi takuwagira oba omupima bw'oti ogamba nti hali ekisajja ekyo kinampagira sajja ekyo nga kya bbulu nnyo oba kya redi nnyo oba kya yero ate nze nzigira mu kala gondi notaziwa atalasi n'oziwoona naye ng'ate okolera gavumenti nebyogaba bya gavumenti era gwe n'obeerawo ng'oli dokita ku district ojjanjamu ba political party emu yokka bano abalaga bajja ng'ogamba eddagala liweddewo bwe basonseka obwama otakinga undue influence otakinga advantage ku ssente za gavumenti ffenna ze tusasulira ofiisi mw'otudde yeesalawo buli kimu ate abantu beeyunira ggwe ate gw'osalawo kati ogenda kubeera n'advantage eyo y'ensonga lwaki twagala tugikuggyeko ne baakikola mu byetteeka terilumbagana bantu bamu nga basipiika vice president ne president teribalumbagana eyo debate eriba ya lulala bajja tujja kumulamwa bo teribakwatako kuba mwami Museveni yalibadde byonna ateeka wali n'atambulira mu motoka ze ezizze ku pasono n'eyo debate ndala now bwe tukimanya institution ki endala etalina kwetaba mu byabufuzi ng'ogyeko ya gavumenti twogedde ani naani twogedde Bukedde ne UBC tugenda ne UBC endala etakkirizibwa ye terefayina ne CBS ebyobwakabaka bwa Buganda tebikkirizibwa ne rediyo zonna eziri attached ku nnono ku nfuga eyaffe ey'obutonde ey'obwakabaka Ensoga FM yes Kyabazinga FM CBS telefayina nazo tezikkirizibwa Bunyolo FM bwebanga bwakabaka bwe bugitwala obufuzi bw'ennono nazo tezikkirizibwa tukwatagana kuba nti obeerayo n'okolerayo n'osigaza advantage olina okuresigninga nawe emyezi 6 lwaki etteeka terikkiriza nfuga ya bwakabaka y'ennono kwetaba mu bya politics ebyakadaala era y'ensonga lwaki olaba ow'ekitiibwa Mpuuga ow'ekitiibwa Segona n'abalala bonna bwe baba bagenda mu byobufuzi baresigninga ne bagamba turesigninze tugenze mu byabufuzi ne bategereka bulungi kubanga establishment tekkirizibwa kwetaba mu byabufuzi byakadaala ebya politics ebyakoma nnyoko tebakkirizibwa kubyetabamu ekyo tukijjeewo kati abasigadde bonna waddembe okusigala ku mpewo paka we baagalira naye obuzibu bwakyo buli mu kyabuntu eri nanyini radio oba TV oba eri nanyini muntu oba eri gwalaba kubanga bw'oyimuka n'ogamba nti nze tegusuulwa mu lwatu n'ogamba nti nze mpagira Jeema kitegeeza ensonga za Jeema zonna entuufu bw'onoozireetanga nga tugamba ate yalibadde agamba ki
era kyalina okwogera kyalina okwogera naawe tetumuggyako adiizi kitegeeza nanyini tv oba radio akwekengera nti ratings zigenda kukka yes era mubeeramu bagesiti bosobola okukyaza nga bafujjo n'omubuuza nti owaaye nga baatukubye emiggo mingi nagamba walyogedde ki yogga omu ku bo kali ogenda gamba kinaawe tukwatagana ng'akyogeredde mutima guno ng'okimubuuzizza nga wa mawulire naye ate n'aleetamu ebirala kubanga ye gyakulabira era osiizinga okubeera objective mu maaso bwe buzibu oko bukirimu nti ono atunulira n'agamba nti nedda oyo yaligambye eki yaligambye eki ate era bw'oyogera ekiri contrary wadde kituufu oba kikyamu abantu bakirabira mu ttuluba eryo so ate omu wamawulire waddembe muntu ng'omunauganda yenna now ow'amawulire okulwanirira ensi ye singa ensi etabankana neggwamu essuubi opposition neebanga eweddemu amaanyi bannaddiini wadde tebakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi abafuzi ab'ennono ab'ensikirano wadde tebakkirizibwa kwetulwa byabufuzi bannamawulire bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano wadde tebakkirizibwa n'ensi bw'eddobonkana nga Uganda bakkirizibwa okujja babyogereko kubanga bali abantu babeesiga ate bali suppressed emimwa gyabwe gyesibiddwa mu mbeera erya bunnomo ng'eya Uganda munnamawulire akkirizibwa okujja ku mpewo n'ayogera ku byobufuzi nga bw'abiraba ffe twawukanamu n'ensi ezikuze nga Amerika TV eveerira egamba nti ffe TV gundi tuli ku gundi nekitegeerekeka ffe Donald Trump kwe tusibidde ono omukyala yani yabaddaani Harris Kamala gwe tuliko mu Amerika kikkirizibwa Donald Trump tetujja kumulaga wano tetugenda mulaga bakkirizibwa mu Amerika kikkirizibwa nti basebo ne bannyabo ffe tuli fourth estate omanyi lwaki amawulire gali fourth estate ng'oggyeko judicial tukwatagana legislature kye tuyita parliament tukwatagana judicial legislature gye tuyita parliament siga ki eddala esigadde parliament judicial n'essiga ki eddala essiga eddamuzi essiga lya parliament erikola amateeka n'executive kati essiga eddala eryokuna ng'oggyeko executive judicial ne legislature essiga eddala eryokuna ye media fourth estate nga gana amasiga gonna galemeddwa essiga eryokuna ery'amawulire likkirizibwa okuyingirawo liteekewo sanite ligambe nti nedda kikyamu kyalibadde bwe kiti kubanga ensi yabakkiriza n'ebeesiga bagyogerere ekitegeeze bwe basirika kiba kibi tukwatagana bulungi n'olwekyo kati ow'amawulire naye ayina ebbeetu nga teye kibukakatako nnyo professionally okuvaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu ekitali kiriya kye tugenda okusembyayo kyekiri ono amaze okulangirira nangiridde nina omukutu gwe nkolera ogw'amawulire ngambye kakati nzija Lubaga South kati ddembe lye ekisooka ddembe lye naye nkyali ku mpewo ddembe lye ekirala TV gy'abaakolera oba radio bwetaba ya CBS oba UBC waddembe bakamaabe okumutunulamu okumuleka oba okumugjawo kibeera eribo obuzibu obubeerawo bubeera nti bw'aba akubiriza aba amaze okwawulamu abantu bali bagambye nti tawagira tebaddamu kumuwuliriza okuggyako baba tabaagala kiryoke tukwatagana nabaleeta obulango bagamba nti tujja kuwakalanga ng'oyo mwali kateeke mu programu wakiri eri naye omusajja yayogera lwatu wano kalera ffe tosobola kugira era oli atuuse aliwo jjako oyo byayogera tetukkaanya nabyo tetubitegeera naye ekyo kiri eri bakamaabe
bwaba takolera CBS telefine establishment ya nono oba New Vision oba UBC kati kisigala eri bakamaabe tukwatagana era ne bano bagamba nti ne ekibuzo kya musoyeza kya mutima mulungi kubanga good faith ebeetandisa okuvaawo good faith olinga akiraba nti okimubuuziza kubanga oli opponent tokimubuuziza kubanga oli munnamawulire okimubuuziza kubanga oli opponent ne reaction ye kugwe eyinza obutaba yeemu nga gyabadde awa moderator omulala kuba kati akulumbira ddala ng'omuntu ayagala omusaanyaawo kuba kati agamba tombuuza bya kisiru sijja kiddamu ekyo egenda mu byebuuze kufe nga mwatukola kino kuli nga mwatukola kino kati mutandika ddamu ekibuuzo nti nawe sookoddemu ekyange ne mutuuka ku leve eyo kati ekitiibwa kino ne kigenda nga kisaabulukuka n'ekyo kiba eri bakamaabo be basalawo nti tugenda kizannya bwe tuti ne mu nsi engunjufu nga bwe nagambye bo basalawo ne bagamba ffe TV bweti tuli ku Trump tuli ku Republicans ffe tuli ku Democrats nekitegeerekeka eriyo badde ne party eba Labour Party nga yo egamba nti ffe tuli wano TV oba radio ngegamba ffe tuli wano tukwatagana bulungi era e politics gwe twalimu nkaaga mu ebiri eno negamba ffe tuli wano kubanga politics wa Uganda gye twava eri yali ali attached ku madiini n'ebirala kati nga bw'otaba wa ddiini eyo tebakukyaza kati okuddemu ekibuuzo kiwambuuzizza answer eri yes and no depending situation oli mwakola ki waali kakati ne kibawo obuzibu bwe twafuna tukwatagana bwe bakusanga mu field eboko n'etokota tukwatagana kati bano ne bagamba nti bakubye ow'amawulire banagala tetule kuba ow'amawulire ffe tulwali tukuba munnabyabufuzi abamawulire tetubakuba neffe onagenda twesimbako gwe twakubye politician tetugamba politician bava ate ngo yeyerimbika mu bamawulire kati ababiri abo bawula otya wadde tokkirizibwa kuba munnamawulire tokkirizibwa kuba munnamawulire so kuba nga mbadde ne kamera yange nyambadde jaketi yange eriko press kati awo oli mba wamawulire nenga amazima gali ki oli byombi kati ate bano gwe banoonya ali munda mugwe wadde otaddeko jaketi bamumanyi ali munda mugwe baagala owaabwe ayitewo baagala okuwamba oli bekola nomination owaabwe ayitewo kati bakuwambye ng'ogamba otya nti bawambye wamawulire oba politician kakituuka ekiseera vision eno nejja ne bw'oba osobola ogizannya obulungi ogizannya bw'oba osobola ogizannya obulungi okola ki ogizannya ne bwe otosobola ogizannya bulungi gwe kennyini oba otugambye ti okuva olwaleero mundabire mu bibiri okuva olwaleero mundabire mu ki mu biti bibiri kati gwe olina otugamba nti kati olwaleero wano mundabire mu kiti kino leero mundabire mu kiti kino neffe tuli baddembe ogamba nti nedda sebo nti oba ŋŋambe ntya nti bw'obeera father ne weesogga essabo embooko nekwata amayembe ey'amayembe kati ogamba otya nti amayembe lwaki gakuba father gatugamba ti lwaki amayembe gakuba father nga teyagalumbaganyi ayingiddeyo kati oba olina obbigumira noyimirira ku magulu gabiri n'olyoka okola ki naye ate ne bw'oba olangiridde togandibwa kujja ku TV oba ku radio osobola okujja ng'omukubi omuki osobola okujja ng'omukubaganya w'ebirowoozo kubanga Nambooze Honorable yali w'amawulire Kabuusu yali w'amawulire Ssemujjunganda yali w'amawulire Bakaluba Mukasa yali w'amawulire Kasibante Moses yali w'amawulire niye oba tokyasobola kujjako kati ng'olinga bw'olaba Kaddu Mukasa yali w'amawulire n'agenda mu politics n'amuvaamu n'addayo ate mu mawulire era kyembadde njagala okukubuuza singa makolera ku UBC New Vision oba Bukedde nenzija emitendera gino gyonna nga bw'ogambye
ne design ngange buli emyaka ngebule emyezi 6 nenzija naye bamulukuzanga ne bagati bannange nzize ndi wa Nuupu bwe mmaliriza akaluka nkubye nzizeeyo ku TV bampadde tekinayo kikoseza because olwo bagambidde nti nno bobolaze side kyawulamu abakugoberera emitendera giri esatu emitendera giri gyonna nja kuwa example emitendera giri esatu okusinziira bw'oba weesimbyewo ku NRM akalulu ne kakkuba ng'obadde okolera UBC oba bukedde osobola okuddayo ng'okolera NRM ng'era weesimba ku NRM akalulu ne kakkuba tukwatagana osobola okuddayo ng'omukozi ajjudde ali ku musaala bakuzzaayo Seruga Matovu waali tukwatagana yamala n'akola ki n'addayo ku mirimu gye n'ogikola ki n'ogikola n'abalala oddayo nga waliwo NRM bw'oba waliwo opposition kikafuuwe okujja olina kuwunga nnyo ddala ng'oli wa Nuupu tosobola nze kubukedde kwe ndi mbeerako buli Sande nzijjako ng'omugenyi omulala yenna akyazibwa naye okubeera omukozi kiyinza okkaluba ennyo kiyinza okkaluba ennyo okujjako nga waliwo NRM kaakati emmengo tukirabye nti gundi yazzeeyo bakaluba gundi yazzeeyo Kaddu Mukasa kuba yali wa DP n'ebirala kasimanyi bye bagoberera bo era osobola okuddayo bw'obeera ku TV zino endala osobola okuddayo oba oliwo NRM oba oliwo opposition okusinziira bo bakulaba Charles Mwangusha Mpagi yagenda neyesimbawo FDC n'atayitamu olwo kwali akola ki akola kati ekyo kiri ku bo be basalawo ti katukuzzeeyo batetukuzzaayo wow byebyo tetumaliriza program olwo ebe wedde okujjako oluvannyuma maaso eyo tuyinza okwagala okutunulira amateeka agafuga ffe naddala ffe abala tuyize mu mawulire naye amateeka agatufuga gegaliwa tukwatagana era niyo program tuyinza okufuna obudde nenjikola ne tugikola ne tutunulira amateeka si kusomesa ne tukubaganya ebirowoozo ku mateeka agafuga emikuto ne tulina ne cases ezibaddewo buzibu bwavaawa tukwatagana bulungi ebira tujja tusobola okutambuza kale tweyanza nnyo tweyanzeege kuba nti badde otuwuliriza n'okutulaba sayidi eyo nze Geoffrey Mayanja ku emboozi mu UG ate era ne ku trendi tubeerako butereevu nnyo wonna wotulabidde subscribe nga tubeere nga tutambulira wamu mbadde ne kanso tegusuulwa innocent musajja abalagezaako okumenyaamenya ensonga ndowooza zimenyemenye bulungi kubanga ebiti byonna byayogeddeko ate era abibadde era abirimu munnamawulire munnabyabufuzi munnamateeka so agezaako kubanga ensonga azimenyamenya bulungi kkiriza tukulekerere wano tukwagaliza akaseera akalungi tulabagane